Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba tubategekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Bikobere, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku lwakutaano essaawa eri emu ey'okumakya ennaku z'omwezi 14 ate tukyali mu January 2022 is there mbaniriza ku programu yaffe nganzi oli ku Mighty Drive Farida Bikobere manya agange olunaku lwaleero tuba ku buwangwa na nnono manya ekika kyo manya emiziro gyo manya byeweddira ndi ne Mukose Arnold Anthony mu studios tugenda kubanga ate tukwataganye n'ebipapula biyitirivu tulina ekika ky'enkima tulina n'ekika ky'engabi awo nno kyenvuma sorry abengabi kirabika n'abaagadde bwagazi so gwe munnange olina mukwano gwo ng'agwamu ebyo ebiti ebibiri nkusaba yanguwako tereera tuyige mweddira ki obubbiro byonna amanya ge mulina gavaawa abamu tutuumi mannya kubanga geg'ekika kyaffe naye nga tomanyi gye gava okutuumibwa abantu munnange so tukukubiriza peji yaffe eri The Alternative Uganda ku Facebook gendayo gilikinge gifollowinge ate omala tagging engage in the discussion tagging mikwano gyo sharing commenting biki buuza ebibuuzo byoyagala okumanya ajja kubanga ate bakuddamu bulungi Mukose kyana abatasobodde tujja kiterekera Omulangira Nakibinge K Kimbugwe ku Lwokutaano olujja inshallah bwana abasobodde ajja kubanga ate ebibuuzo byammwe abamu bye tunaba tutetuzeemu ng'ate abiddamu olwaleero tubadde menti n'okubeera n'Omulangira Nakibinge naye n'agamba nedda abantu mugira mbasomera bamanye ebika byabwe so munnange tukukubiriza beerako abamu muli balabi bamulangira naye tubakubiriza nti ate
amagezi bwe bugagga na beerako oyige because kyoyize teri agenda kijja mu mutwe gwo buba bugagga bo ebeera ngabo kulwanisa osanga ayogera byatategeera nga gwe munango ojjayo information omugamba bwe bityo nno si bwe byali kuba abantu abasobola okubiwandiika bino tulina batono nnyo mu Uganda gye wasanze bameka abawandiika ku bika ne gye byava biki byatandikira waaya mutaka yali ani byonna bava mu kabaka kibameka tulina batono nnyo nno ddala obabalira ku ngalo so tukugamba bw'oba ofunye omukisa ne tukwata ku kikakyo oba ekyamukwano gwo mukyala wo oba bbaawo beerako ate munnange oyige Mukose wasuza otya ssebo kyasuza bukalamu ebigema kuba kyabazinga bintakula bintankula obwongo era basoga banange Munansoni ganze tyasuza obukalamu kuba obwa kyabazinga ate bwandibanga bwizeeyo mu myaka gya 2018 17 awo 16 ebyo gye twalimu nga kyabazinga wako muloki amazzi okukyerera nti kyandibanga ebyobufuzi ate bizeemu nga wetwogerera ndina ekiwandiiko kyenafunye ku ssaawa abairenga 2 obwire obukyesa olwaleero nga kiraga nti kyabazinga gabula na Diope Kadumbula owokuna yatolerwamu obwesige bamusikiza mutabani w'omugenzi wako muloki ngono ni Columbus Edward wako wambuzi gano mawulire makalamu era nzenga omuntu ayenda obwa kyabazinga era nga omuntu abirondola n'okubigoberera obukalamu nze mbonanga kino tikitukoze bulungi kuba nzenga omuntu omulala ono Edward Columbus wambuzi tajja kuba kyabazinga wange wano njire personal Munansoni yabeniziza ayenze wako wambuzi Columbus Edward ti kyabazinga wange kuba ebyobufuzi byamulese mu bwa kyabazinga nti olw'okuba Gabula Diope ali ku side ya Kadaga ate imwe abatenda Kadaga mujje mulete omuntu n'abasogogo batenda olw'okuba nti byabufuzi mba ndisaba ba mafia niba ne abafuzi mwena awali inuma w'ekintu kino mu bitole mu byobufuzi ebyeno nibyayifa mu bireke tulina ebizibu n'emivuyo egitumala n'obwavu obungi kamaala so titwalyenze ntusibe ku kintu kyerutenze ifenga abandi abaide nga balondola n'okugoberera obwa kyabazinga bwa busoga nze mbonanga kano bwe dibanga kotula Uganda dikasala amazima ife tulibetegefu okuwakanya appointment kuba nageza okuba amasimu obwire embuuze ani ali inuma kuba tukobye nti abantu 8 kubika oba amasaza 18 omunana gwasazeo gwakoba nti kyabazinga Gabula Diope ti kyabazinga ayo twageza okubuuza omwana gwo ni bani nga bona bekwese kitegeeza nti mbanga kyemwahazeo kituufu nga mulaga nti obwa kyabazinga kyemwahazeo kino kituufu lwaki mwekweka lwaki temuvaayo twidi nti ogusoga n'obukulembeze obweno no government buyingiremu ino yabwonoona aye ate muleke kozesa ssente kuba lwaki ndogera kino inuma kwawo mwidukira bulungi deputy speaker wa Uganda omukyala Anita Among yava yakuba nti ainda kuba mama wa busoga nga ate abasoga mu kidi bukalamu nti mama waimwe ni Kadaga so kati ngona ageza kuyena aide abesibe ku nti ni mama wa busoga so baida kulabira bina byebasani ebyebenda okubona nti batume n'olugombololo aye basoga banange mbasaba tube kirala mbasaba tukozese emirembe okugakania obwa kyabazinga obutali mu mateeka kuba akagayiro ko bwa kyabazinga akokutano kalambika bulungi nti kyabazinga alina kulondebwa atya kyabazinga talina kuva mu family waife busoga baba obwafa iwe tomusikira so bageza okuloba kwesi okuva kuna kulwe balangirira Gabula Diope okubona nga baleta mutabani we
aye ndowooza timujja kugangula. So abali enuma w'ekintu kino ife nga mu ngambe mbasomera ekiwandiiko kino memale tujje ku nsonga y'Omulangira Nakibinge gyatugaire ey'ebika aye nze nange omusoga nakakisa kenina konka okubisaawo n'okubategeeza nti obusoga bamafiya bayizeemu okubumena olugombololo era bayizeemu okulukutula enkizi. So nze tiri musangaavu era tyamize ente eregaire olw'ebijja mu maiso mu bwakyabazinga bwa busoga. Ekiwandiiko kiri mu lulimi olugule oba olulimi olusoga alatha oluzungu. Ekikoba nti obwakyabazinga bwa busoga, Busoga Chiefs Royal Council Office of the Secretary. The Republic of Uganda in the matter of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended, and in the matter of the Institution of Traditional or Cultural Leaders Act 2011, and in the matter of Obwakyabazinga bwa Busoga, and in the matter of a public notice and declaration of election of the new Isebantu Kyabazinga by the Hereditary Saza Chiefs Royal Council of Obwakyabazinga bwa Busoga. Public notice and declaration. This public notice and declaration is made this day 3rd of January 2022 by the undersigned Hereditary Saza Chiefs Royal Council of Obwakyabazinga bwa Busoga, whereas the Chiefs Royal Council, in accordance with Article 8, Clause 2F of the Constitution of Obwakyabazinga bwa Busoga, anonymously with a quorum of 8 Hereditary Royal Saza Chiefs, moved a vote of no confidence in His Royal Highness William Wilberforce Gabulana Diop IV, thereby removing him as the Isebantu Kyabazinga of Obwakyabazinga bwa Busoga, whereas under Article 8, Clause 6 of the Constitution of Obwakyabazinga bwa Busoga, the Chiefs Royal Council retains the running affairs of the Obwakyabazinga bwa Busoga, aware that it is in the best interest of Obwakyabazinga bwa Busoga to at all times have a reigning Isebantu Kyabazinga elected by the Chiefs Royal Council in accordance with the Constitution of Obwakyabazinga bwa Busoga from among the 11 chiefdoms. Now therefore the Chiefs Royal Council, upon removal of His Royal Highness Wilberforce William Gabulana Diop IV as sitting Isebantu Kyabazinga, anonymously reaffirm and declare His Royal Highness Edward Columbus Wambus Muloki, the Zibondo of Bulamoji, as the newly legitimately elected Isebantu Kyabazinga, and as it were 31st October 2008. So ekyo nekiwandiiko era nga bakikopinzeeku office ya speaker eraga nti yali savinze, office ya speaker e Kampala eraga nti yali savinga ekiwandiiko kino, balaga nti office oba mu registry eya Ministry of Gender boona bafunye ekiwandiiko kino. So ekiwandiiko kyenina bwe kibanga parliament balaga nti yali savinze ne ministry yali savinga ku mwezi nga 12 the same day lwabakoba nti lwamutwairemu bamutwala mu bwesi bamulangira nga 3 ayi office yakifunye nga 12. So meaning ekiwandiiko kyenina kiri authentic oba kituufu. So Isebantu Bakyabazinga mbu saga yampegano ni William ni Columbus Edward Wambuzi. So basoga banange kiri gye muli ayenze ng'omulala Edward Tikyabazinga wange olw'emivuyo gye baidye nga benigiramu n'olwa isemateeka wa Busoga alambika bulungi nti omwana tasikira lataage. So nga bakuba nti as it was 31st October 2008, meaning emivuyo egyali awo
nga benda kumwizaako gye bayizizaawo. Ayenze kino, this is total politics. Depending on the statement Speaker Anite uttered some few weeks ago ng'akuba nti ayenda kufuuka maama wa Busoga. So olutalo wagati ga Kadaga n'abaani abenda kumena Kadaga. Nze ng'omulala atayogera Kadaga aye ate bwe kigamba kubwa ky'abazinga nze ndi Musoga before becoming a politician, before becoming any other person ndi Musoga. So awo zeena ndakuyiwayo omubiri titwenda mivuyo mutuyambe ebyobufuzi yayi mubizanire kuliya ayitimwe bwakyabazinga. So over to you Basoga banange ayenga Farida onkoyoti ndi ntya tiri musangaavu era tiri mukalamu ndi muniivu eri abonabona abali kuiza emivuyo mu Busoga era actually nagezezako kubira abantu ebusoga no authorities anti yensonga enkulu bebuuza lwaki tekuli nsonga emugisaamu obwesige oba kitegeera. Nageza kubira abakulu mu bwakyabazinga naye nga tebakwata masimu nenkuyako bannamawulire abakola mu bwakyabazinga ne bangamba ekiwani twakirabye naye ene waffe teri nayina n'amaanyi kukyogerako na ku mpewo. Kyo kitegeeza nti ensonga gye baakoze egenda yawula mu Busoga egenda kumenyaamenya Busoga era temwekanga ng'omusayi guyise Busoga. So nze syali agadde musayi kuyika Busoga bwe kibanga waliwo engeri yonna gye tusobola okuwonya embeera eno n'okubanga tutiwa musayi mu Busoga. So mwenna abali mabega w'ekintu kino tubasaba Busoga erina ebizoyimala obwavu bwe tulina butumala envuuza zitumye ekimala tubonyeebonye ekimala abaana baffe balina okusoma lwa nsimbi enjala eruma Busoga. So nze ndowooza ebitumala okubanga tuli mu ggwanga ng'abankuseere tuli mu ggwanga ng'abagwira ate okukomyawo kuba amazima. One Columbus bamuganda nga bagamba mbu mutamiivu nga bagamba nti obwakyabazinga nga tujjeko kuba nti ne Musemateeka tamukkiriza naye tusobola kufugibwa kyabazinga mutamiivu nga yensonga Busoga gye bagamba yasookerwako ddala ngaba ali disorganized ne saza lye lyamulemu okuorganizinga yenga ye kuba nga tunabeera kyabazinga osooka kulembera saza yakulembera esaza eryebulamojo oba Kalyo district naye bagamba nti alemeddwa okuliorganizinga kati nga bagamba bwakibanga talina nankulakulanya gyalagako ewo watandikira anaasobola atya okulakulanya Obusoga. So basically byebyo ebizibu. So abatagala bya Busoga mu nsonyi okubanga gye nsookedde naye ate binkwatako nnyo nga sinababuulira by'amawanga mala sinababuulira bya Buganda bya Choli bya Lango bya Bugwe bya Bagwere bya Banyoli bya Bagisu bya Banyankole nange najenva era ndi Musoga era nsanyuka nnyo era nkinyumirizaamu nnyo okubanga kyendi. So yeye nabe eri waffe Busoga naye nze Columbus tanatuuka kubeera kyabazinga wange nkiddamu era tajja kubeera kyabazinga wange era nga ndi wano temujja kuddamu kuwulira nga ntumira kyabazinga wa Busoga nga ngamba nti Edward Columbus ekyo nedda owange ye Wilberforce Kadumbula William Gabula Nadiope owookuna so si Edward Columbus. Mawulire amalala agewuunyisa waliwo kipropose ekigenda mu maaso mu parliament ekyokufuula burial days weekends as the official burial days in Uganda. Kenya kyekikola ate tetulina kukooperera nnyo osanga balina facilities ezisobola okukuuma gino emirambo for that long. Kati imagine nfiiriddwa omuntu wange ku Monday nga ngenda linda up to Saturday. Am I the one paying for my body to be kept nga tegugize paka ku Saturday ngojja kukoopereza naye sooka omuntu sooka weebuuze nti okay we are in a pandemic nga tubaddenga mu COVID ku kyalo kimu kufuddeko abantu 3 just kyalo kimu. Okay tugambe nti buli kyalo kifuddeko abantu 10 country wide. Do we have okummira abantu abo for a week? Okay. Omuntu ewaffe ali emayuge ekasitaime mpumbwe kati anaasobola nga nemayuge tewali mochare bwe mbaserabidde agenda kuvuga kutwala yiganga afiridde waka mu nyumba bamuvuge bamutwale yiganga mu mochare oba kale mayuge bataddewo mochare
naye nga buli kyalo kiweereza omuntu omu buli lunaku tetukyaziikirako bantu kati ate oba oziike we assume nti buli kyalo mu wiiki emu mufuddemu omuntu omu naye mubaterese anyway propose ezimu babaka bafe mwebale nnyo mututeeseza naye kirabika eggwanga tetukyafa nnyo so kati kibaluma nnyo kubanga banaga nti bakyafa nnyo so mwagala nnyo mukuŋŋaanye emirambo mugirabeko mulyoke mumanye nti bannayuganda balina ebizoyimala amazima simanyi Uganda gye tugenda naye bannabyabufuzi baffe baagadde nnyo okulya okusinga okulya bannayuganda n'abantu ebaluma kuba kati nze sibulyako munnayuganda yenna first of all tetulina mirimu nti omuntu tuli bize nnyo singa badde mu ggwanga ng'abantu tuli bize nnyo tufalidde okira n'okola like ogamba nti owaayi nze ennaku zaafunamu break naye unemployment eri at a high level nga private entrepreneurship yekulembera oba yekyasinza okuemployinga abantu omuntu kan schedule his business agamba kangende nziike enkya siriiwo kati gwe omutegerere the same government egambye nti employment rate eri 70% oba 80% abasale badeko nabwezimali badde mugamba nti owaayo olwala okutambaza emirimu gyaffe obulungi tukole abcd but temunateekawo miwaatwa kufuna abantu bano mirimu wabula temutukulembedde ate temutufuze wabula mutukankabudde nnyo bantu mmwe ekika kyenkute mu ngalo kika ky'abenkima Mulangira yakiweereza ssp wire asiimwe agambye kyemba ntandikirako okusoma so mukama wange kansaba bakuntaginyire mu comment section awo sp asiimwe wire mama bakojja bankima obeereko mmanye so Mulangira yagambye nti kakuwandikire ekika obukojja abo obenga olinako ebimu by'omanyiiko ku kika kyo kuba kyo kinene naye yawandiseeko ebimu ku byo obenga naawe yakamaki oli mu westana naye abakuyonsa oba ebbere lyoyonka lyerina erya Buganda kibona kugambye wano nti tukize tugaane Buganda tugyetaaga nnyo okusinga ate bwetwetaaga lwakuba bw'oyogera ekigambo ekyo abataagala Buganda nga bakunyiigira naye tukize tugaane Buganda gwandaba gwe ng'owulira toyagala mawanga mala Buganda ffe abatali Baganda tugyetaaga nnyo ate okusinga yo bwetwetaaga nze ndi musoga abanyonsera ebbere ly'ennyonka lya Baganda ndi musoga naye nava ewaffe Busoga nembuka omugakiira kati ndi wano nkuba kyeyo ndi musize ebweru naye nga ndi Buganda kati olaba asp asiimwe wide wali badde osuubira nti olwokuba munna anti bagamba nti abanyankole bali mu kintu okay baba brandinga era ogamba ndi munyankole agamba mwe abali mu kintu naye batamanye nti bambi oli musize ebweru ndi musize ebweru nkuba kyeyo salikawo waffe nentuuma omugga nentuuma amawanga anti bagamba so ndi musize ebweru nkuba kyeyo okay that aside ano dinde kansome ekika naye okuemphasizing ebintu bino abatwawuddeyawudde mu mawanga batukozese bulungi kati olaba esi abamuzaala Baganda naye kati ojja kusanga omuntu agambe gwasiimwe Buganda otwagazaaki naye nga ina attachment nene nnyo n'okusinga gwe owoza atwagazaaki so nze ndowooza omwana kika kyalina ekituufu ki ekika eki bukojja kuba kojja takyuka tata mama asobola okugamba nti ono si yakuzaala twakizudde DNA yalaze nti ate yo nakuzaala naye maama takyuka so omwana yenna yina ekika kye ekituufu ekisookerwako bukojja so sp asiimwe wire ekika kino bakutaginge bakutegeeze nti Omulangira Nakibinge yakuweereza ekika kino n'agamba kikusomere nga ye bw'ali mu nsozi ng'alina ebirala byakwasaganya n'agamba nti ab'ekika ky'enkima oba oli awo leero mwabalidde empanga so Farida abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi mukama abagondeze mu bye mukola ya labbi ate mufunemu emirembe munnange mbadde njagala babuuzaako kuba lunaku lwammwe lwakutaano mugende it is Juma tugende twebaze Allah olwotukuuma nga ate toli balamu ekika kyenkute kye'nkima kyengenda okuba nga ate nsookerako deni nsire ku kyenvuma tulabeko n'abamu ku bataka abakulu
mu Buganda. Ekika ky'enkima akabbiro atugamba nti ekitabo kino kiwandiikiddwa ng'akabbiro k'ab'enkima tekannaba kukakasibwa bulungi. Abamu bagamba kamukukulu, abalala kattinti, abalala byenda. Okujja kw'ab'enkima mu Buganda nakwo bonna abakunyumya tebakumanyi bumu. Bino wansi bye biringa ebisingako obulongoofu. Ssebukye Malangala mu Busujju ye yajja n'ekintu mu Buganda. Bwe mba mbatwala speed nga mungamba nkendeezaamu. Bwe baatuuka ennono Kintu naawe abasajja be bonna be yajja nabo n'abaamusengera mu Buganda ebifo eby'okuzimbamu. Abasinga obungi yabawa kuzimba mu bifo ebyo ebyetoolodde ennono. Ssebukyu yaweebwa ku Malangala n'obwami ku Kintu yaweebwa bwasaaba waali. Ssebukyu yalaba akaddiye nga takyasobola kuweereza bulungi mukama we, n'addira omwana we ow'obulenzi n'amutwala okumusigira Kintu amuweerezenga. Ssebukyu bwe yatuusa omusige mu maaso ga Kintu n'amwanjula ng'agamba nti akange bwoya. Awo erinnya bwoya we lyava okukala ku musige Ssebukyu gwe yawa Kintu. Nakaakati bwoya mutaka mukulu ku nnono. Ssebukyu yalina omwana we omulenzi omulala eyayitibwanga Miyingo. Miyingo bwe yava ku kitaawe n'agenda asenga kabaka w'e Bunyolo ekibulala. Omulangira w'ekibulala nkutumiddeko nnyo. Nsuubire nti kooli olaba ekibulala Miyingo gye yazaalira Mulegeya. Mulegeya n'azaala Katamba eyalonda Kimera mu Kirombe n'okumukuza. Winyi yayitibwanga mwana wa Kintu kubanga Kinyu ne Lukidi eyazaala Winyi baali bannyina omu. Miyingo omwana wa Ssebukyu kyeyava agenda okusenga Winyi. Ebintu byonna Katumba bye yali yakolera Kimera era ebyamufunyisa erinnya eryamugema twabiraba nga twogera ku baami abakolera kabaka emirimu egy'ensikirano. Kituufu ekyo Arnold? Mugema ye mukulu wa Kasolya afuga ekika ky'enkima kyonna. Obutaka bwa Mugema obukulu buli Wambaale ku Bbira mu Busiro era eWambaale yeekuumirwa oluwanga lwa Mugema Katumba, Mugema omuberyeberye. Ab'amasiga abatuuka ku Mugema be bano wansi. Ngenda mpola mpola, abatategedde osaba awo mu comment section nenziramuko ate tuyigire wamu oleme kwemulugunya nga ate toyogedde bagamba bakuseeredde mu katale tobitegedde ate oyombesa bw'oli nabaawo oba tobitegedde. Awo wansi mu comment section bw'oba osabira nti nsaba kunziriramuko wali ndi mukazi mugonvugonvu bw'oba tontabadde nnyo nganziramu. Akabadde keetaagisa so munnange tugenda kulaba ab'amasiga abatuuka ku Mugema. Asooka ye Kinyolo ekisugumu kya Ddondo, owokubiri ye Ssebukyu Malangala mu Busujju, owokusatu ye Jjumba Ebunjako Mawokota, owokuna ye Mmandi Ekabembe Ekyaggwe, owokutaano ye Kisamba. Ano lyojja Malanga yaawo oleme kusirika nnyo. Ebusambu Bulemeezi, ow'omukaaga ye Lujjumba Ebulenga Busiro, ow'omusanvu ye Ssemuggala, Ebuggala Sese, ow'omunaana ye Mwanga, Ekyamuwooya Bulemeezi. Emirimu Katumba gye yakolera Kimera gye gyamufunyisa erinnya erya Mugema era lyamuweesa obukulu obw'okusumikiranga kabaka olubugo ng'ali Obuganda. Ebyo twamala okubiraba. Ekitiibwa kya Katumba kyaweebwa ne ku baana be. Abaana ba Katumba be yazaalira e Bunyolo abazannyanga ne Kimera. Abazannyanga ne Kimera. Kimera bwe yamala okulya Obuganda yabafuula abalangira. Yabajjukira
era n'abawa ekitiibwa ekinene nnyo ne baweebwa ebitundu bya Buganda ebinene nnyo okufuga n'okubeeramu. Abaana ba Katumba abaaweebwa obulangira be bano wansi. Jjumba Arnold omalayo wali ng'abeera Bunjako Omumawokota, Mande Musiga ly'e Kabembe Ekyaggwe, Kisambu Busambu Bulemeezi, Mwanga y'owookuna Ekyamuwooya mu Bulemeezi. Abalangira abo bayambalanga ebikomo ku magulu era tebaalabanga ku Kabaka ate tebaasimbwangako na ffumu. Yagamba okitegedde kinnyonnyolemu katono nnyo, nze nnyinza okakitegedde naye sisobola kunnyonnyola Luganda wano bajja kugamba naye Oluganda luveemu. Abalangira abo bayambalanga ebikomo ku magulu era tebaalabanga ku Kabaka ate tebaasimbwangako na ffumu. Tebaasimbibwangako ffumu. Nti ebiseera ebisinga olw'okuba nti bayingiza obuyingizibwa mu bulangira, so nga sebe bali abalangira abatuukiridde, so kati nga emikolo egimu Kabaka tebalina kumulaba. Mu bufunze nga emirimu gyabwe tegikizibwa kusembera Kabaka. Webale nnyo ne bw'okomaawo emirimu gy'ab'enkima ku Kabaka. Emirimu gya Mugema twamala dde okugiraba kituufu. Edda Kabaka bwe yafanga ng'omulambo gwe baguggyako oluwanga nga baluwa Kinyolo. Kinyolo bwe yamalanga okuweebwa ng'alutwala mu kinyomo ng'aluwa Abagirinnya okuluwunda. Abagirinnya bwe bamalanga okuluwunda ne baluwa Mugema. Mugema yaluwanga Ssentongo ow'e Kabaabi. Ssentongo oyo nga ye Mugema ow'omu Masiro. Omulimu gwe gwabanga gwa kukuba bibuga omwakuumirwanga empanga z'Abassekabaka. Ssentongo naye mwana wa Mugema. Muganda wange Ssentongo Frederick Lugonvu ejjangu wano bino ebimu bikukwatako nnyo. Mwannyinaze Nantongo jangu wano olabe ebintu bino bikukwatako nnyo. Jjumba ne Ssemugala wena gye muli mbaaniriza namuli ku Metro FM nkutumiddeko mwannyinaze zino ensonga zammwe ab'ekika ky'enkima. Lord Mayor Lukwago kino ekika kyammwe tuli kummwe leero ab'enkima bazzukulu ba Mugema, so tubaaniriza nnyo, tubaaniriza ddala. Gweno eyawasa mu Buganda ebintu bino ne bw'otabeera wa nkima byetaagisa nnyo bimanye kubanga anytime from now biyinza okuyambako. Kinyolo ye yalonda oluwanga lwa Ssekabaka Jjuuko Kabaka Kayemba lwe yali awadde abantu okusuula mu nnyanja nga balusibye wamu n'oluwanga lwa Mulwana eyali Katikkiro wa Jjuuko. Kinyolo bwe yali ng'ali awo ewuwe ekisogo n'awulira nti Kabaka Kayemba awadde abantu oluwanga lwa Ssekabaka Jjuuko okulusuula mu nnyanja awoolere eggwanga kuba Kabaka Jjuuko yali yeetisiza Kayemba Mulwana ng'akyali mulamu. Kinyolo bwe yawulira ebigambo ebyo n'alinda abaali batwala oluwanga mu nnyanja. Bwe baatuuka e Kinyolo baasanga enseenene zigudde ku kyalo kye. Kinyolo kwe kubagamba nti mujje tugende tukwate enseenene. Abaali bagenda okusuula empanga mu nnyanja bwe baawulira enseenene ne basanyuka nnyo ne baddira ensawo omwali empanga zombi ne bagiwa Kinyolo agibaterekere. Awo we waava olugero olugamba nti kisawo kyataliiwo kijjula mayinja. Amayinja ababaka ge baasuula mu nnyanja oluwanga lwa Ssekabaka Jjuuko ne luwonyezebwa bwe lutyo okubula mu bikulu ebikuumirwa mu masiro g'Abassekabaka. Kabaka Ndawula bwe yali obwakabaka ne bamutegeeza nti oluwanga lwa kitaawe Jjuuko lwabula. Kinyolo bwe yawulira nga Ndawula abuuza oluwanga lwa kitaawe kwe kugenda ewuwe
n'alugjayo n'alumuwa. Awo ekitiibwa kya Kinyolo ne kyeyongera nnyo mu Buganda. Zibanga omwana wa mugema omulala ye yazimbanga ennyumba z'amasiro g'Abassekabaka ag'omu Kyaddondo. Nono tuli ku mirimu gy'ab'enkima kati egyo giri esatu. Tugenda ku Gwokuna. Mmanyi njagala muyinza okugamba ate munnange tutugambye gwe ffe tusoma tuwulira by'osoma tetumanyi oba tuli kuki oba ku point kyawo oba oli ku point kyawo tuli ku mirimu gy'ab'enkima mu Bwakabaka oba mu Buganda. Moota ssubi y'omu ku bataka abakuuma Namulondo. Jumba ye yali omumyuka wa Gabunga mu mpingu y'amaato ga Kabaka agaakumanga Obwakabaka bw'e Buganda. Ssemuggala ye yali omuggazi wa Mukasa Essese. Amannya g'ab'enkima tegafaanagana mu masiga gonna wabula aga Mmande n'aga Mwanga ge gafaanagana. Naye mu nnaku zino abantu bagatabula nnyo. Tugenda kumanya aga Kinyolo ekisigu. Annange nga matono bulamu. Abalenzi bali babiri omuwala ali omu. Nze ndowooza nsoma abalenzi basoma omuwala. Mugogo Namembwa. Namembwa. Tunanewa ewaffe nno mwanyi naze Wanzu wa Bobeka nkutumiddeko nnyo munnange nkwagala nnyo. Wanzu oyo omusango oyinza olowooza si munnaffe mweru nnyo Kirayika nga nkwagala nnyo ffe kijja kitya nga tulina Wanzu. Kati nakugamba kyonna ngenakubuuza muzeeyi Kasimu. Amanya mangi gafaanagana kubatikira ffenna bw'otaba Musoga Munyolo oba Musoga Musese, bw'otaba Muganda Munyolo oba Muganda Musese, so ebintu ebisinga tubifaanaganya, so tobeera so surprised nti mulina erinnya lyerimu eno n'eri, so ejja kusanga ewaffe bakiwanuka gye katugende tulabe kumanya ga Ssebukyu Emalangala. Ssebukyu nsome abaliwo abalenzi abawala. Soma abalenzi nze abawala abasatu. Ssebukyu Nabukyu Bwoya Kiwaggalo Kitusibwa tuba ne Sendagire wano malayo n'oyo ne Tonkuba Lujwalo Agajjumba Ebonjako Sali Jinja liri mu nnyanja ne Nasali abeera muwala Kafeero Nakafeero abeera mulenzi Lukwago Nalukwago abeera muwala Mugerwa Namugerwa abeera muwala Kiggundu Nakanjako Miyingo Namuli Nalumu waliwo bannalumu abasajja nga teri nyuma Nalumu Sebo Balayeri Kaliba Kate Mika Naluze Luyimbazi Tyaba Kawuki Sewankambo Luze Sango Sango then tuba ne Wakiggo Agammande Ekabembe abalenzi n'abawala Mbogo lituumwa mwana wa Mmande omulenzi omuberyeberye ate Mande ne lituumwa omwana Nammande lituumwa omwana Mande omuwala omwana wa Mmande omuwala omuberyeberye Kizimula Tenda Kakumba Nampeera Kyeryanyi Nabitalo Mpalanyi Byawunge Nabamba Monera Koyoyo Ndya buno Katulume Bakanoga Luguza Nakisaka Chuchume Tiisa Tabajjwa Nakabiiti Nswali Ssekibembe. Katugenda kumanya ga Lujumba Ebulenga abalenzi mangi okusinga abawala nda abalenzi mayitirivu Katumba Omulege Nakabugo Luba Lusozi Mulege netuba
Nanseera. Mulegeya. Walulya. Nakabaale. Nakigudde. Nkakalukanyi. Ne tuba Kikabi. Sewanonda. Nakaye. Waddimba. Osoma amalenzi n'abawala kati woba osomye omuwala ng'otugambe eyo muwala. Sekitoleko abeera mulenzi nagwe wabeera muwala. Segawa. Mugujja aba mulenzi nabikyalo abeera muwala. Semukoteeka. Binyo abeera mulenzi. Yadde binyo naye bannayo okulituma. N'entongo nga gwe binyo. Ntongo abeera muwala. Sekiziivu. Diba abeera mulenzi ne Nakibuuka. Sekintu Lule abeera mulenzi yenga mulongo wa Mugema ne Nakibuule abeera muwala. Kibwami. Mukaaku abeera mulenzi Bambuuza abeera muwala. Mugwanya. Sewambwa abeera mulenzi Namugenyi abeera muwala. Lukyambu. Kyewuusa abeera mulenzi Kiridde abeera muwala. Kibalama. Bandabalogo abeera mulenzi. Bandabalogo abeera mulenzi. Nseranyi abeera muwala. Bisaso. Ne Sebina nga mulenzi. Sentongo. Ne tuba ne Sembuuza nga naye mulenzi. Busagwa. Ne tuba ne Semukoteka mulenzi. Selubugo. Ne tuba ne Kitinda nga mulenzi. Sennyamantono. Ne tuba ne Serukonge nga mulenzi. Sakku. Ne tuba ne Nkonge. Semukeete. Ne tuba ne Magumba. Ensembyayo ne Namatti. Nze ne mba ne Bisitalo. Gonna amanya g'ensomye gatumibwa abaana balenzi. Bali mu kika kya Nvumbo. Kya Lujumba. Munda ya Lujumba. Ebulenga. Kati genzirako mannya agasse mu ggala Essese. Kazimba. Nakazimba. Sekamuli. N'abayiga. Sendiyi. Nanyunja. Kirinnya. Nampi. Oyo isoma oti. Lisome. Nampiji. Kweli, waliwo spelling error I think. Omubala gw'ab'enkima bonna talya nkima. Kitegeerekese nga kampi nnyo. Talya nkima. Abala abeddira enkima. Abaafumbirwanga kabaka tebaazaalanga balangira baalya bwa kabaka. Ekigambo ekyo twakisangawo bwe kityo. N'ab'enkima olowooza mba sibamaliriza. Aba bawunzise. Mba nabawunzise. Ku dakiika ng'ebula 17 okuwera essaawa 2 tukyagenda mu maaso ne Mighty Drive. Friday yeba yanjawulo tunuulira byabuwangwa, tunuulira nnono, bulombolombo, oba oli awo naki kye tulina okukola. Bangi tugatta ennono n'amasitaani. Nakizudde nti oli akkiriza muyite Mukose naye ate ebimufuula Mukose ate abita by'amasitaani. Omulangira yali n'atugamba nti eddogo tiyalibadde bbi oba omuntu ogamba nti agenza okweganga kyadde kibi naye ate bw'ogenda nga ekikututte kutta munno ekyo ekibi. So kati nzika program ene yawedde era Mulangira atukoze anyways tatukoze bubi kuba byaliko biyamba gwe awa ekitiibwa ennono awa ekitiibwa obulombolombo awa ekitiibwa gy'ovudde naye gwe abirabanga y'amasitaani ndowooza kitukoze okyo kubanga taliiwo naye twafunayo amaloboozi 2-3 era bw'anaakomawo wano ndowooza ajja kuba katebe atunyonyole naye bwata ku makya n'ogamba nti nze Sewankambo, nze Sekitoleko, nze Lukwago, nze Nampinga. Kitegeeza erinnya eryo lirina obuvo n'obuddo. Kiba kitegeeza nti olina ennono. Kitegeeza nti namwe mulina obulombolombo ewammwe. Sirabangako abagamba oli agenda n'agamba ebyogamba byonno tetubyagala naye omugamba oke
bwebanga masitaani wasamwa nnyoko nedda tekisoboka kandi omugamba mbadde manyi yennono ogambye bino byebavuga byamasitaani nagamba wasamwa nnyoko nti ate nedda tekisoboka so ndowooza ebintu ebimu abazungu baatwonoona ne batuggyako ebyaffe nze olwaleero kwini wa bungereza betukkirizaamu balina bye bakola olwaleero nga yabisangawo agenda birekawo genda mu nsi z'abawarabu bawulira simanyi kabaka wa UAE simanyi ogenda okulaba nga balina bye bakola nga abamaki balina eddiini y'obusiraamu ebakkako naye balina ebyabwe nga bya nnono nga si bya sitaani naye nga bya nnono fe wano ne tubikoppa nti buli oli wagamba olwaliro naye nnimira n'omuntu omu ne mugamba naye tuwonza suuti yange ya lubugo nanga tonsemberanga nengamba sookonya ate kikyate mb'olubugo abantu nati basosietinga nnyo olubugo n'obulogo kiraba ndowooza naye ng'onekedde mu kasuuti k'obulubugo obeera olabika bulungi lwakuba nkyanonya ssente bansaba ssente nnyingi naye nga one day one time wenazifuna era bwobanga oli eyo ng'osobola okuteekamu emitwalo gyo 8 egy'essuuti nga ya lubugo gimpereze ngule essuuti ey'olubugo nzije wano nga limited drive gyemba neesaze eya Friday nga bulombolombo nannono na buwangwa Kojja wa Nakibinge ngamba mbulye tukwata ddi ku kika ky'olugavi kuba bo be basinga okulabirira kabaka. Kojja wawulidde bulungi so tofaayo. By the way obadde ngamba nerabidde okugamba enkima ye manke. Kito. Manye munange tulina abaana baffe bana abadde otukoma. Tulina bayamba oyangamba. For me, I'm from Manka Kirani. So today we are handling a Manka Kirani. Ateto kisusa wama abenkima bagambye tuwandikidde ekitabo kino baye tukisomedde nga akabbiro kamwe tekannakakasibwa bulungi. So temugamba ate nga temutubuulidde. Abamu akabbiro kamukukulu. Era bamutuufu. Abamu katinti. Era bamutuufu. Amu babyenda nabo bamutuufu kubate muri naga buli budoza bulinda ina atuna agamba ki kuba okusinza mulangi watu gamba nti wawandikidde ebintu bino ngati tanakasiba naye banakasadde bikibanga already obudde butambudde ekika kibaddewo emyaka n'emyaka nakakasadde kampiteko kubenvuma katono nnyo nga sinagenda mu kuwummulamu mbasomeko page emu tuwummulemu ate tukomewo tubamalirize tukwateko ne ku basajja ba kabaka abakulu ennyo envumo gimanyi mu luzungu niba mu Luganda wali ojabyeeko sijirabanga osanga najirabanga simanyi nti envuma eba nsigo naye ebira wansi omuti ogwo omuvuma kati nkusese nali manye envuma kisolo kakati toseka no sikusekeredde nti oba like making fun of you naye bintu bingi ebiwulirwanga otulanga ekisolo naye nga ate kibala nali envuma kisolo billa kakati omukwana gwange ngamba simanyi envuma namugamba ate gwe ekisolo kyagaza kikoya si kisolo so munaye ebintu bibuzabuza nno balabika bangi abali eyo nga balowooza nga nze bwe nali kiringa abeddira emmere bansereko beddira kiri abakinvudde mu mutwe abantu basinga bamanyi kisolo najjukira nja kugamba mumpeze comment ekika ky'envuma akabbiro kati nvuma kye bayita envuma kantu kalinga mbira oba akatitti obutiiti obumanyi yisiyanze omusogo w'ebusoga nemala simanyi katiiti be basinga obukozesa no like twakulira mu bintu ebyo nga it's part of our culture luva kumenya bwe no nze just kugenda n'obulonda tufa abakolanga buddole anshengeza gama n'obateeka mu ng'amaaso like ebintu byononese nnyo naye wookula ate emigaso gikyuka ebintu byewuunyisa but still ebintu ebyatintroducing nga nti you become familiar with nature item eyo kabage okugintroducinga mu bukulu ng'okuze nga it's part of you nga it's part of you from childhood naye kati olwaleero omwana wamugamba kutiteka ebya sitaani
oba promotinga bwenzi anyway tujja kutuuka waawo olundi ate abasinga ogamba nti amasitaani ate babeera mu kisenge eri bye baagala nze nina omu musumba gwe nali mmanyi ng'avumirira abakyala okwesiba obutiiti mu biwato naye tugenda okunyumyanyumyamu ng'ate azeetaaga azaagala kati lwaki yali akonde ne mubuuza kati why do you contradict lwaki mu bantu olaga nti iwahore naye ng'ate okuhobera n'obuti anti bagamba balowooza omuntu agamba mbu obutiiti omuntu bw'abeera nabwo mwenzi amalaya ne sometimes kati lwaki olowooza abaana bali basibye ebinankani nga bakyali bato bishapinga omubiri ebintu nabuuza nti lwaki abaana babasibanga ebidde ku bigere naye mubijjewo kubasikiriza batambule ne bagamba na bino tulina a life outside marriage and relationships tubane life in relationships Arnold tuli ku mighty drive so ebintu bya marriage ebyo si snap talk tujja kukyaza enkya oyongera okulanga yesunga snap talk eyo naye wano nedda taata tuleke tuyitewo obuyisi kye bayita envuma kantu kalinga mbira oba akatiti mbubube kabeera mu nnyanja ab'envuma tebambaza baana bwabwe bubira obwo obuyitibwa envuma iyo obutegeera otya anti bwawukana bwagafaananga butiiti naye si butiiti so bwawukana nabwe okalaba omanya nti kano akatinvuma okay katugende mu maaso Arnold n'ebintu bino webituuka ogenda kugula buzibu bira omwana wa muzadde sometimes ne babutuwana ku baby shower omulembe gwayononese ani kati batunda butundi naye gubaguza tukamanyi batunda butundi naddala ogenda okugula ekintu nga tokimanyi bakulagiridde bulagirizi azalibwa Kampala akwidde Kampala ne mu byalo babitemya biweddewo kati kuba waffe twabisanga mu kisenyi eyo wansi mu bisenyi eyo naye kati saawa zino ebisenyi babisanyizaawo kati omwana w'omugamba by'omugamba tabitegeera so tobananya nnyo nabo bambi katugende mu maaso akatinvuma ko kabowabowa kabeera ku nsiko ab'envuma tebakasa mu byogero by'abaana baabwe okuyenga n'eddagala n'okuyenga eddagala eddala ebigambo eby'okujja kw'ab'envuma mu Buganda byogerwa nti jjajja w'ab'envuma ye Kyaddondo yajja n'ekintu bwe yamala okuzimba ku magonga mu Busujju Kyaddondo n'azimba ku Mutala Busaaku mu Busujju ku Busaaku Kyaddondo yamalako ebbanga ttono ne bateesa n'ekintu Kyaddondo n'agenda ku lusozi lwe tuyita Lubaga kaakano n'azimba okwo bwe yava ku Lubaga n'adda ku Mbuya bwe yava ku Mbuya nadda ku Kawempe bwe yamala okuzimba abagenda gyali ne batandika okwogera nti tugenda wa Kyaddondo awo erinnya Kyaddondo we lyasinziira ne libuna olusozi lwonna Kyaddondo kye yali era bwe lyagenda ligaziwa ne libuna essaza lyonna kaakano eriyitibwa Kyaddondo ndowooza ekyo kitegerekese bulungi ekitegeeza abakyadondwa engeri gye mwajja okufuuka abakyadondwa kyandikibwa ku jjajja w'envuma kusenga naye baba yatambula Kampala yamubuna yamubuna munnanga ate akole ki tuli waye awo erinnya nebibuna wonna ku Kyaddondo kwe yazaalira omwana we ayitibwa Kagoma Kyaddondo yafiira ku Kawempe era kwe yaziikibwa omwana we Kagoma eyamusikira Kagoma bwe yamala okusikira kitaawe n'agenda abeera ku Mutala kaakano oguyitibwa Maganjo ku Maganjo Kagoma kwe yazaalira omwana we ayitibwa Lwomwa oyo Lwomwa bwe yakula n'agenda azimba ku mutala oguyitibwa Jjinja Lwomwa bwe yali ng'ali ku Jjinja n'azaala omwana we Mugambwa
Omma bwe yafa omwana we mugambwa n'amusikira. Mugambwa bwe yamala okusikira kitaawe n'agenda azimba ku butaka bwa jjajjaawe Kyaddondo ku Kawempe. Mugambwa bwe yali ng'ali ku Kawempe n'azaala abaana be bano. Walugumba ow'Essabajjo Tomi ku Kyaddondo, Wagaba ow'Ssewampaka mu Busiro, ate ow'okusatu ye Kasirye ow'Ennajjo mu Kyaddondo. Walugumba bwe yakula n'azaala abaana be bano. Mutabanyi wa Mugambwa ye Walugumba naye bwe yakula n'azaala abaana be bano basatu ndowooza. Basatu naye. Gita ow'Ennassangwa mu Kyaddondo, Sere Ssekajja Sseruwagi Nambatuusa ow'Ebbumba mu Kyaddondo, Luleka Siriva ow'Ennagabo mu Kyaddondo. Edakika nkyalinayo? Ndowooza tusooke tubawumuzeemu abadde batuddeyo nga tebeenyeenya basooke begolegolemukko, then bwe tukomawo tutandikira okuwambaza paka ku ssaawa esembayo. So abatulaba abalungi mutukkirize tugende tunywe ku lwendo lw'amalombe. Bwe tukomawo tujja tandikira tukyalina ekika ky'envuma kyo kikyali kineneko. Bwe tuvaayo tukyalina empapula nnyingi tuwulire emirimu, Segirinya yakolanga ki, Mulambo yakolanga ki, Masiko yakolanga ki. So byonna biri wano. Mulangira tuleetedde empapula leero teri kwekwasa. So taginga munno mugambe muleke kulaba Mulangira yekka naye ne byawandiise kuba temulina walawe mugenda bisanga. Gwe wenna abeerawo n'ovuma isimanyi oyomba naye nga tonayombesa Mulangira olw'okuba ayogedde amazima. Soka weebuuze bino byawandiise onaabijjawa akuwadde ku bwereere naye bwe obeera eyo owoza simanyi ayakunyiziza simanyi tajja kujja wano kwogera kusanyusa byereere naye ayogera byoteekeddwa okumanya n'ebyobadde tomanyi n'obiyiga. So abalabanga ebya sitaani piikingamu teri bya sitaani olekewo ebya sitaani kuba sisuubira nti puroguramu yonna ey'essaawa 2 abagedde bya sitaani byereere. So gwe olabanga bya sitaani nga gwe bw'olowooza leka bya sitaani naye piikingamu ewa Katonda kuba bw'ajja n'agamba nti ASP for example SP Wile ye asomesa naye ng'ayita ng'akulembeza Kristo Saabalangira naye amuwa ekitiibwa kuba amumanyi kuba nti okuwulira Mulangira ayogera ku Musa, ayogera ku Bayibuli, ayogera ku Eriya, ayogera like nguya atambula mu Bayibuli. So bwabanga ye atambula mu Bayibuli ng'akulaze nti Bayibuli n'obuwangwa waffe tulina ebifaanagana bingi ayina gwe n'otandika okuyomba naye bw'ayombye tulina nakyawandiikibwa n'eki ky'omanyi naye nga bakuteekamu kiri gyoli bw'ayogera ku kigambo ekiyitibwa empewo oyo abasitaani. So ndowooza abantu baffe ke kaseera naye nze nkyali mu kunyolwa n'obwakyabazinga katuwumulamu. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Abasoga mugume ndaba message mu inbox nyingi mukukuluma munyiga muyomba naye mugume ndowooza mubadde mumanyi struggle y'abaana byabufuzi kati muzeeyo mu struggle so mugume baba wadde kyabazinga wammwe so kiri gye muli okumukkiriza oba okumugaana ekirungi kyammwe nti kyabazinga wammwe alondebwa bulondebwa ssemateeka wa Busoga awa amasaza 11 agakola obwakyabazinga wa Busoga buli saza lirimu omukulu akulira esaza eryo so oyo omukulu w'esaza be bakuŋŋaana yamala okuŋŋaana ne bakola Chiefs Royal Council. Chiefs Royal Council mwe muvaamu kyabazinga so kati bagenda na majority naye okulonda kusooka kwa byonna nze lwaliro embeera kyabazinga kyesitalibeera mbe wakyakulabirako embeera kyabazinga nenfa omwana wange tansikira naye kye bakola ago amasaza 11 tulina amasaza gano 11 mwe muli oba ebirangira biri 11 ebirangira bino 11 mwe muva 8 oguvaako kyabazinga si bonna nti ate bavaamu kyabazinga naye mulimu ate 8 oguvaamu kyabazinga naye bamala okwekuŋŋaanya abalangira oba ebika by'ekirangira 11 bagenda ne majority so gwe babalonze yabeera kyabazinga naye nze bwenfa olwaliro nga mbadde kyabazinga ate omwana wange tansikira ekika ekirala kimala kukulemberako then kati bwe tukomawo nga naye kimaze abaddeko amaze okufa ne balyoka ate baddamu ne batuula nindyoka oba oliawo ate kika kyange nekiddamu oba enda yange neddamu okufuna omukisa ogw'obwakyabazinga so bwetyo ssemateeka gw'obwakyabazinga bwate bwabeera ensonga lwaki olaba from day one Edward Columbus yalemera okubeera kyabazinga kuba taata we waako mulooki yali yakamala okukisa omukono nga tasobola kuddamu ate kufuuka kyabazinga naye ndowooza bayinza okuba ono kabaddeko nga kyabazinga bayinza okugamba nti already kyabazinga abaddewo kati tuli baddembe okuzaawo ono ndowooza naye eyo that's technical legality sibitegeera nnyo byamateeka naye nga Abasoga mugume ennabe yagudde ewammwe so emivuyo tejja kuggwayo ejyaliwo mu 28 27 26 giiyo gikomyewo
yanzikira nakubira akayimba ako nga twakafuna kyabazinga ono abakamanyi kabulaire nali nkakuba nga ndaga nti emivi egibaddengawo giteredde naye ate nno kyandibanga kikomyewo so oyagala okubuuza kayimba kangaako nga kabwa kyabazinga nawe osobola okujja mu inbox naye nkakuweereza n'okawuliriza kalimu audio tekina buzibu naye olabira ddala nti omutima gwo bwakyabazinga ngulina kuba mwaka gwa 2008-2009 nalirizinga akayimba ako nga twakamala okufuna kyabazinga wa Busoga so si musical drive naye abakagala abalina namba yange ya WhatsApp nsobola okukuweereza n'okawuliriza so bwoba nga mwagala kapera muweereze comment naziba comment nga ziranga 5 njabawa akapera ate tubikalubiriza naye yamba kasita abeerayo comment yakapera ng'okabawa anti eyinza okuba nga akapera ng'ate akaweereza ye kojjawa Nakibinge ali mu control room jasi muwuliriza ng'ate akalina already ye ate aba ayagala wadde live omanyi lwaki tubeera n'ennyimba z'abayimbi ne tugenda mu bivulo byabwe kubalabanga bayimba live nga tetuwuliriza bino kale katulinde comment wezazize twale mu maaso ngenda mu maaso n'ekika ky'envuma mugambwa bwe yafa omwana we owokubiri n'amusikira ennaku zaayitawo ntono nga Wagaba amaze okusikira kitaawe obutiko ne bumera ku malaalo ga Mugambwa. Sere omwana wa Walugumba bwe yalaba obutiko obumeze ku malaalo ga jjajjaabwe n'asanyuka nnyo era n'agenda ayita baganda be ne bajja obutiko obwo era ne babutwala eka. Wagaba bwe yalaba obutiko obuvudde ku malaalo ga kitaawe n'agamba baganda be ne batabanyi be nti tetuyinza kulya butiko bumeze ku kitaffe. Baganda ba Wagaba ne batabanyi be ne bamuddamu nti tewali kitugaana kulya nte kitaffe gyatugabudde. Bagitwalanga nti abantu bano bannaye kwegamba kigaana kulya bali bagamba naye obeera gw'obulya obutiko obumeze ku malaalo gakitaawo kisinziira naye nze mbulya naye kisinziira respect omanyi buli muntu tulina nga jet holding respect nti eriyo oli nga nazikuno nga tetubuuka malaalo kuba buli webuuka for example bwobuuka malaalo oba obuusa omuntu oyo nti webuuka oba obuusa taatawo oba obuusa maamawo so na kino eriyo lyagamba nti ekikuza nakifuluma mu ntaana ey'omuntu oyo mbandida muntu oyo so kati ye nga yekwata agamba kati sobola kulya abudala kitiifu nkutumiddeko nnyo webale kubeerako ng'olaba tusuubira oyiga munnange simanyi abudala tiifu oli wa kika ki tusabe Mulangira awandika ku kika kyo omanyi twasalawo buli wa kika nze abange Wagaba yalaba baganda be baganya okuwulira ebigambo bye ate n'obutiko nga buleese empalana wakati we ne baganda be ye kwe kusiba ebibye n'ava ekawempe n'agenda mu busiro ng'amaze n'okulwana ne baganda be. Wano kirabika nga n'obukulu bw'abajjajjaabe obw'ennono Wagaba yagenda nabwo kubanga yasikira Kagoma yasikira Kyaddondo kuba ate tulaba ng'ekawempe tewavaayo muntu yagenda kusikira Wagaba wazira baggunju ab'ebukalango be balina wazira baggunju ab'ebukalango be balina obusika bwa Kyaddondo. Kwegamba bwe yagenda bafuna obutakkaanya n'agamba ewamunyo waawo nze ngenze naye kuba nti yali omusika owa Kyaddondo n'agenda n'obuvunaanyizibwa bwonna so famire ye n'esigala nga yevaamu omusika wa Kyaddondo. Ndowooza ab'envuma mukitegedde bulungi so temuddamu kubuuza abuzibwa lwaki ekawempe tewava Kyaddondo. Eyo ensonga n'ozetegese bulungi. Ngenda maaso nno olusozi Wagaba lwe yazimbako ng'atuuse mu Busiro abantu nabo kwe kulutuuma Wagaba. Olusozi Wagaba luliko ekitundu ekiyitibwa Ssewampaka. Erinnya eryo liringa eryagenderera okulaga Wagaba empaka ze yalina ne baganda be ezamutwala mu Busiro. Mu Busiro Wagaba gye yazaalira ekika ky'obutiko. Bwe yagenda n'ekika n'akivaamu
abantu balina obusungu tubalinanga obusungu soko olinde bwe yafuna obutakkaanya ne baganda be nga balidde obutiko obumeze ku kitaawo ku malaalo ga n'asuulawo n'abagamba musigale n'ebintu byammwe kangende ebusiro bw'atuuka eyo akola ekika eky'obutiko kubanga akimanyi tajja kulya butiko n'abalidda mu bigere bye tebalyanga butiko kuba babadde jjajja waabwe mulina obusungu abantu bedda babeeranga n'obusungu Sere oluvannyuma banne baamutuuma erinnya lya Ssekajja olw'okujja obutiko obwamira ku malaalo ga jjajjaabwe Mugambwa ne bamuyeeyereza nti Ssekajja butiko. Okuva ku Sere erinnya Ssekajja lyayingira mu kika ky'Envuma ne likalira ddala. Sere yaleeta n'erinnya lya Sseruwagi mu kika ky'Envuma. Mu biro bya Sere Abaganda baalwana nnyo mu kulwana ne mu kuzibira banne abantu kyebava bagamba nti oyo ye Sseruwagi oluwangiza Abakyadondwa. Oyo ye Sseruwagi olwawangiza Abakyadondwa era bamuyita n'abatuusa eyatuusa Abakyadondwa kuba yali muzira mu ntalo n'atuusa n'ab'Envuma bangi ku Kabaka. Oluvannyuma erinnya Sseruwagi lyafukira ddala ery'ekika ky'Envuma. Lule naye yali muzira nnyo mu ntalo z'Abanyolo era yatta abantu bangi nnyo banne kyebava boogeranga nti Lule yatta Kasiriivu. Bamikwano wootategedde obuuza w'oyagala tuddemu tujja kuddamu bagambye eri mukazi mugonvu. Byonna bye munansaba nja bikola so togamba nti ate saategeera bulungi naye kaninde mulangira bwajja tetugenda soma. Engineer Lawrence tukutumiddeko ebala kubanga kwoli. Ku Lule erinnya Kasiriivu kwe lyava okufuuka ery'ekika ky'Envuma. Amannya gajjanga bwe gati. Erinnya Kyaddondo lyo terifuukanga. Omukulu w'ekika ky'Envuma owa Kasolya yayitibwa Kyaddondo. Obutaka bwe obukulu buli Kawempe mu ssaza Kyaddondo. Kyaddondo we yaziikibwa we wayitibwa nga Kyaddondo era n'amalaalo ge galabika. Amasiga ab'amasiga abatuuka ku Kyaddondo be bano: Walugumba Ssebajjo, musiga lya Tommy ekyaddondo. Kasirye, musiga lya Najjo ekyaddondo. Gita, musiga lya Nansangwa ekyaddondo. Ssekajja, musiga lya Bbumba ekyaddondo. Kasiriivu, musiga lya Nangabo ekyaddondo. Gugu Ssekasiko, musiga lya Bubembe Essese. Sendege, musiga lya Bukasa Essese. Mufumuula, musiga lya Nyimu ekyaggwe. Gugu ne Sendege baana ba Kasiriivu ow'Ennangabo naye obukulu bw'emirimu gye baakolanga bwabakkiriza okuba ab'amasiga abatuuka ku Kyaddondo. Emirimu gy'ab'Envuma ku Kabaka ogusooka nono mingi mingiko giwera ddala nga 10. Ab'Envuma basumba Kabaka. Edda Ssebalijja e Buwambo ye yalundanga ente ya Kabaka eyayitibwanga Nakawombe. Ate Kaluusi ow'omu Busso ye yalundanga ente eya mulongo wa Kabaka. Ente Kaluusi gye yalundanga yayitibwanga Kalungu. Omulimu ogwokubiri, ab'Envuma be bassaabagabo mu ssendero lya Kabaka. Ogwokusatu, Gugu ne muganda we Ssemagumba be baali bakabona ba Mukasa abakulu mu Ssese. Bombi babeeranga mu Bubende. Ogwokuna, Lusundo Busundo Musingo ye yali kabona wa Wamala. Ogwokutaano, Sendege ow'e Bukasa ye yali kabona wa Wannema.
ogw'omukaaga Muzimba ow'ebulyake mu Bulemeezi ye yali kabona w'omugagga Lumansi. Ogw'omusanvu Nakasaawulo ow'omu Ngobe Seguku ye yali kabona w'omugagga Mayanja Kato. Ogw'omunaana Mondo omutaka w'e Buswa Essese mutabani wa Ggugu yakuuma ekibira Luggo omutemwa Ddamula. Banoba mutabani wa Ggugu omulala yakuuma ekibira Buwe ekyekkome era ekitemwamu Ddamula ettemwa mu muti gwa Nzira. Abantu bamanyi Ddamula Arnold gitere ginyonyolemu kaawo katono. Ddamula gwe muggo ogulaga obuyinza n'amaanyi Katikkiro alamulirako kabaka wa Bweru. Gwe bakwasa Katikkiro nga bamu obwa Katikkiro. Kati nga gulaga nti tukwadde obuyinza okufugirako kabaka wa Bweru w'olubiri. So ogwo omuggo gwe bamukwasa gwe balwanira era bwe baba bagumuwadde ab'ekika kyo balina okukuuma baleke okukujjako olunaku lwe bakukwasizza. Era olina okukunga ab'ekika kyo bakuwa obukuumi kusobola okugutuusa. Bakujjako baba bakujjako obuyinza era otoli Katikkiro. Muwangwa Ekirindi ye yawungulanga abantu abaava e Busoga okuva e Buganda n'abaavanga e Buganda. Abaava e Busoga okujja e Buganda n'abaavanga e Buganda okugenda e Busoga nga bayita mu mwalo Bukyewa ku mugga Kiyira. Eryato ly'ekkulu mwe yawunguliranga abantu lyayitibwanga Nakamweya. Omulimu ogwo Muyangwa yagutandikira ku Mikaabya. Kyoto e Buyinja mu Kyaggwe yawesa effumu Kayiikuuzi Namusu kyasimisa ebinnya bya Kabaka. Ab'Envuma bayatiikirira nnyo ku mulembe gwa Kabaka Nakibinge. Ssekajja eyali Katikkiro wa Kabaka Nakibinge ne Gita, Makumba eyali Kaggowe ne Kasiriivu eyali Ssekibobbo bonna baali Banvuma. Ssekajja ne Gita Makumba be batwala Kabaka Nakibinge Ssese ng'agenda okusaba Wannema omuzira Kibuuka. Kagali mutabani wa Ssekajja ye yadda ku Bwakatikkiro nga kitaawe Ssekajja amaze okubuvaako olw'obukadde ng'ate ne Kabaka Nakibinge amaze okufa. Amannya g'Ab'Envuma ge batuuma mu masiga gonna ge gamu kyokka, waliwo amatonotono agasibuka mu masiga g'e Ssese n'ery'Ekyaggwe. Tugenda kulabako ku mannya ge batuuma abalenzi n'abawala. Mugambwa Ssenjovu ono nga mugga ku Gita. Then tuba n'omuwala nga ye Nalugga oba Kagga. Walugumba. Ne tuba ne Sebalijja oba Nakase abamuwala. Kasirye. Ne tuba ne Kavuma nga mulenzi oba Nankanja abeera mulenzi. Gita Kasozi. Ne tuba ne Mankumba abeera mulenzi ne Naabasirye abeera muwala. Ssekajja. Tuba ne Bukulu nga mulenzi ne tuba ne Mbigidde nga muwala. Kasiriivu kano batugamba nti kabira kali ku Nangabo. Ne tuba ne Munyaggwa nga aba mulenzi then Nakkomo aba muwala. Seruwagi. Ne tuba ne Kiwaana nga mulenzi ne Mbekeka nga muwala. Kagali. Ne tuba ne Kibumbwa nga mulenzi ne tuba ne Nambwayo nga muwala. Kagoma. Ne tuba ne Sendyabanne nga mulenzi ne Nannozi nga muwala. Ne tuba ne Sekimette. Ne tuba ne Semusu nga mulenzi ne tuba ne Nanvuma nga muwala. Ne tuba ne Kabenge bagamba kasozi kali ku Nabutiti. Ne tuba ne Nangabane. Then ne tuba ne Nabubi
kano kaga kujita Semalulu luzi ennabutiti tuba ne sendagire nga mulenzi then nantaba nga muwala kabembula tuba ne kasi nga mulenzi ne tuba ne nabirimu nga muwala kabinuli ne tuba ne lwetutte nga mulenzi then naluga nga muwala kaggo oba sekaggo then tuba ne namiyonga nga mwana wa buwala omubala mpanduka okulwana aliddayo mu kyaddondo owulidde mumpi ate munyovu mpanduka okulwana aliddayo mu kyaddondo omukyala Nalunga muka Kabaka Jjuuko yali wanvuma Kabaka yamuwasa nabutiti ow'omutaka Nakabira kitaawe ye Semalulu Nalunga bayagalana nnyo ne Kabaka Jjuuko yagoyanga amayuni okumusanyusa ne bamuggyako enjogera zino zombi nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuni ontuuse Nalunga yatuuka naye okugoya amayuni era oba okola kuwoomya kituufu oyagala balaba ate banayo nomukyala ate wanakakalukanira okulima oliroma wano oba oligoyezza wamma nkaŋŋambe enjogera ebbiri nve muku erisooka nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuni eyokubiri ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko ze njogera zombi oziwulidde gwe banakuggyako njogera ki simanyi mwabina okunziggyako nze simanyi Nalunga amayuni yagagoyera ku kasozi Bukasa naye oluvannyuma akasozi nako bakatuuma nkole mpoomye akasozi ako kali nabutiti mu kika kino mwe mwazaalibwa Kanoni Apollo Waswa Kiva e Bulaaya ow'ekibira Mbogo mu Congo kitaawe Samuel Kisawuzi yayitibwa ku kasozi Kabenge ku Nabutiti ate Filipo Seruwagi Namukadde omu ku baganda abasatu Mutese yasooka be yasooka okutuma ewa Queen Victoria mu 1879 naye yali wanvuma era naye yaziikibwa ku Nabutiti kati ab'envuma bamaliriza wano oba totegedde olina ekibuuzo kyo kyonna bw'olaba kiteekawo mu comment section bwe tukisoma nga tetukitegeera bulungi bwe tuba tugenda kitereka kirindeko ate Omulangira ajja kuba akiddamu next Friday inshallah Mukama anaaba amusobozesezza okubeera naffe era tegeeza omulala ategeeze mwena nti bwe kataligirya ku Friday Omulangira Nakibinge wali naye kalibiika amasumba ow'enkima baatugaana ogereesa ow'enkima ab'enkima nga mukulembeddwa SP wira asiimwe babweza ekika ekyo kuba gwe wire buno bukojja so Omulangira yakikuweereza as a special education mu luzungu omugamba ani Omulangira abakuba yagambye nti ze mpitu natulamu ntule saagisoma so naye Omulangira naturally bajja gye bamuwa amagezi ng'omuntu wa pitu ng'ate teyagimanako naye nga ayinamu oluzungu alumanyi ebintu ebimu like weewunya n'okwewunya naye kati faamu tusomyeko naye oluzungu tulutya tusomye paka university naye oluzungu tulutya oluzungu okola ki okuluwandiika oba okulwogera nze olowooza ndwagala jjukira first of all nanti olwagala bwagazi no baatukosa nti bwenkuba embogo mu luzungu kiswaza oba oli musiru nnyo naye ate bwenkuba embogo mu lusoga oba mu luganda bisooka ojja kugamba bakiga bwe bati like polite osobola okuntereeza mu lusoga naye mu luzungu kyo okuntereeza ate onsikira busekerezi kyokka nga lwe lulimi ate nga lulimi olugwira ate wali hodde onsekerera nga nkoze embogo mu lusoga ate is fine so nanti omanyi lwaki kibeera fine because olusoga tetulusomeramu nti it is part of us lwenzaalibwamu naye ku myaka 5 omwana aba agenze 5 na mingi abaana batwala ba 3 years mu baby
olulimi lwe boogerayo Luzungu. Kati Luzungu kuva ku 3 years mba nnina olukwata nnyo okusinga luno lwenjogera ka sometimes abamu omu mukwano gwange yagamba baba kubanga okwogera olulimi Oluganda ewaka nga balina kwogera Luzungu bakusomero oba waka Luzungu oli indoctrination eyo so nga baba kuba kibooka ewaka okwogera Oluganda. Nze nga nkyali mu secondary senior 4 sina bali bayita Busoga kati lumu batuleetereyo simanyi speaking financial simanyi biki nengamba naye nze ekwesa mu bintu bino sijja bisobola manyi bwe nakola nga bampa ekinusu nga nkiteeka mu nsawo nga nsirika nga ngenda ba Fraida mugamba Fraida tuwogere Olusoga kirusunza kirina nga tukuba Lusoga Monday, Tuesday, Wednesday, Friday Omuntu kakulwa kutamu gwe kyo tekitambudde ngekyo tekitambudde nga bambuuza kikikuuza sayasanga ayogera Lusoga kandi nayisudde busuuzi ngamba fine nga bankala kateejange ngera next week obera nakyo nga kitamba kingwako nga kisijja kunze kati bagenda okutegeeza bakulu b'essomero nga bwe kituuka kunze kitambula kati lumu headmaster aninya Kagere nga Wednesday ali musunsanga ntuuziza muli mu Lusoga baba tuli mu Lusoga luli wenyini kati Friday nga baddamu nga bakizuula nti kyantukako ku Lwakubiri naye musomesa headmaster yansaba ku Lwakusatu ne mu Lusoga lwange ntuuziza nangamba kakasa ne mugamba ye kakasa nangamba bwoti bwatawo omuti wali mu Lusoga ne mugamba kituufu naye what is my mother tongue? It is Lusoga. Which tribe am I? You are Musoga. The school? Musoga. Now, why do you want me to speak English? Nibasoka wankala kachiboko na ye yali okwali kuliberatinga abaana okubajja mweyo okuwapina nanti lwansonga nti abaana obaleka nnyo ne boogera luno olulimi olwabwe okuvunula ebibuuzo bino bye baba because tebabisetinga mu nnimi zino enzaalirwana okubivunula babitegeere ate afune ne answer kimanyi nti omuntu asobola okubeera ne answer mu Lusoga nga akimanyi bulungi naye nga bamugamba ogiza mu Luzungu nensonga lwaki babagambanga mwogere you get familiar with English osobola okutranslating a statement shouldn't be punishable nanti bwe banaabawa ebbeetu temujja bikola kuba kati eriyo okusimisa omwana kiswa tokola babamu bafuukanga nnyo basirifu nga they are silent students kumbe Oluzungu ayogere ki language barrier nasomako n'omusajja nga tuli mu P7 I was 12 around 12 nengo musajja ndowooza ali mu myaka nga 23 ng'asuubula ne mwanyi nga musajja mufumba ate masala y'omwena naye nga twatwambala bumpi naye nga watuuka ku ssomero ye ng'asirika mwe nga mwogera mulasana biki naye nga mukasi tuli mufuna mu kigambo naye mwanga muli babiri aba ng'ajja kunyumiza emboozi akubuulire mwana gwe biki naye nga mukasi era tiyasoma yatuka mu P7 n'agimalako n'agamba ntayi sikusoma so Lugolo Bigodoni agamba nze ndi mu Kyaddondwa neddira Nvuma akabbiro kati Nvuma webale kubeerako tukwaniriza katusuubire munnange Byobadde tomanyimu oyagala biwandiiko bino osobola okuweereza email netukuweereza ebiwandiiko bino naawe ebyasa biwandiikibwa naawe ali eyo ng'obadde mupya olwaleero naye ng'oyagala kulaba ebika ebiwandiikiddwako soofa era neebaza Kabanda ogezezaako bwe tuva ku mpewo osaba ekika neebaza omukulu Isa oli awo Texas naawe tuva ku mpewo ogamba nti njagala ekika ekyo mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abagezezaako okubanga mugoberera n'okusobola okubanga mulaba n'okumanya ebifa mu Bwakabaka ne mu bika byammwe kati nno mu dakiika 3 agasembayo tumalize show yaffe tugenda kulaba ku mannya agamu ag'enkizo mu Bwakabaka era ate bakola mirimu ki naye bwe tunammaliriza tujja kulaba ebintu bino byo bikyakolebwa mu Bwakabaka oba byavaawo bwe babanga abakulu b'ebika gye bali bakola mulimu ki naye nga amazima naye nga bikyakolebwa naye nga babimanyi abantu bakyagobererwa obulombolombo babimanyi oba byasigala mu bibooziboozi omanyi kyanjawulo okubanga obisomako ng'obimanyi naye nga tebikyakolebwa
naye ffe nanzikiriza ntumire omukulu Katende Moses, ntumire omukulu George Semukutu, Edith na Wansoko, Juliet Mbaga, mwebale nnyo, mwebale eddala, Irene Mary, muli bangi, naye Engineer Lale Lawrence. Mbadde mmanyi ogenda gamba muli bangi nnyo mbalaba naye sibalaba naye mbalengera. Oyo president w'ekibiina ekimu sibalaba bulungi naye mbalengera muli bangi mwebale kulaba. Yabadde agamba abantu nze neewuunya gavumenti eno niwe mbala abantu 100 nga batudde awo bangi nga nze twambale red beret oba gye bakwatamu abo nze ne bandeka. Ne ngamba is he trying to demoralize or trying to poza amaanyi? No, yabadde alaga nti bamutya w'amaanyi bamutya. I think kyabadde kigendererwa. Siku demoralizing because bw'oba oyagala ka revolution katandike, you do not demoralize people. Because bw'obalaga nti ne bwe tugenda kukola nakaniko naka strike ku streets, bagenda bakwata abatwala eruzira naye nze bagenda kunvuga banzize weewa ebusaabala. Kati ate nze next time mba nkyagenze obonda ze bulazi ekigenda okubeerawo. Ante yabagambye kati nga twali esese ekalangala babakwata bonna nze ne bantikka ne bankomyawo ewange ng'ate nyambala red beret. Ne ngamba kifaananyi kyasindika oba kaki bwasindika mu bantu abalaga nti tuli mu struggle naye mwaba muli inferior bakyabakwata oba balaga nti tubeere bagumu tulumbe. Ndowooza ate awo tuba tukyali bagumu nga be bakwata luli bakyali eruzira abaana be bakwatira bakyali mu makomera tebannavaayo ate n'okyewaanira muntu. So nze ndowooza nti abakulembeze baffe twali mu revolution oba wamasize mu politics. Communication is very key. So nkote abamu ku basajja ba Kabaka ab'enkizo ne tulabe bo baavaawa bakola mulimu ki bakika ki. So tubeereko tuyige osanga abamu mulina erinnya lyerimu. Asoose Kasiga oba Muyoola. Omutako ono wa Nnyonyi kozi tuba tuliwo. Obali ku bbeere banyonka. Omutako ono wa Nnyonyi mwana wa Makanga Empumbu. Omulimu gwa Kasiga omukulu ku Kabaka gwakwera bisasiro wonna mu lubiri lwa Kabaka olw'omunda. Ne bannange omulimu gwa Kasiga omukulu ku Kabaka gwakwera bisasiro wonna mu lubiri lwa Kabaka olw'omunda n'okusamba embimbiro z'enju za Kabaka empya. Omulimu gwa Kasiga ku Kabaka gwa nsikirano gwatandikira ku Kabaka Kimera. Ekyalo kya Kabaka kye yawa Kasiga okusinziirangamu okuyoola olubiri lwe kiyitibwa Kiyoola, kiri mu Kyaggwe kumpi n'Empumu. Abantu abakola ne Kasiga mu lubiri bayitibwa bannakyeyo oba abayoola. Omulangira bw'aba asikira obwakabaka Kasiga atwala olweyo n'alulaga nga bw'alaamiriza nti nze Nakyeyo ayera empya z'ennyumba zo era nze asamba embimbiro zazo nga zizimbibwa. Oyo nno mba amumaze. Oli bukojjaawo olina w'otategedde. Wano ntegedde bulungi ffe ogwaffe bwakuyonja. Kabaka wabeera mu lubiri munda. Tetulina kulaba kacyafu konna. Kwekiri. So ffe ab'ennyonyi. Ekisigo bamuyoola. Tulina obuvunaanyizibwa bwaffe. So ndowooza mu ab'ennyonyi mukitegedde. Wabanga bakuyita kisigo oba muyoola. Kisiga. Alaza kisiga bamuyoola. Manya obuvunaanyizibwa bwo. Weebuuza okyabukola oba tobukola ki ekiganye. Masiko. Omutako ono wa Lugave. Weno saidi yako wa Nakibinge. Nkibi. Omutako ono wa Lugave ava mu ssiga lya Myamba Endugu mu Kyaggwe. Masiko yakubira Kabaka empafu era yamulimira emmere y'omwaka ate yalima n'omuddo mu nnamuziga y'olubiri lwa Kabaka ey'omunda. Bannakyeyo tebakwata ku muddo wabula beera bwezzi. Erinnya Masiko litegeeza omuntu alwanagana n'ensiko ng'agirima. Ssebo mmwe temukwata ku muddo gwonna. Kasiga ye omulimu gwe kwera. Kyekibayisa bannakyeyo. Ono yakubira Masiko yakubira Kabaka empafu. Empafu zimanyi?
zimanyi nawe nze nakulira mu kyalo muluzungu bazita bati Arnold ebintu bino to ndekanja bitu Rogers na Uganda Rogers tamanyi mpafu ajja gamba tazimanyi mu Buganda batazimanyi no first of all zonga zitazimanyi kale mu luzungu nazimanyi mbali nga mugamba nti Rogers nkusaba ompereze erinya mu luzungu eri empafu naye nenzijukira nti ntawande bwerere nezonga zempafu tazirabangako kati nkubuuza ki ze kyemmanyi ku mpafu nti nga tuli bato twagendanga ne tuzikuba kati ng'ozironda nga tuva ku ssomero n'oziteeka mu matama zifumba ne gazifumba nanti zibeera mbisi oba olina okusooka ozifumba otesitika owamanya n'olimi terina bugumiikiriza kati oba olina okufumbira muli mu kamwa zijje de n'olye ate ffe twakolanga bwe tuti twazikwatanga ne tuzifumbika mu ng'oli waka bino tuba tuva ku ssomero olaba ffe twazikunga bwabanga ova awaka ngoda ku ssomero bw'otuuka ku ssomero kumpi awo ng'osima akanyako ng'oziteekamu ng'oteekako enfuufu ngoda mu kiraasi ng'osoma dakika 3 nga excuse me sir I want to get can I go outside luzungu ladda lunyuma agamba what do you want what I want to kunze urinate temwagamba nga shotiko tubimanye ebyo urinate aye shotiko lokoko kali ebye Kampala nzikataka nkubuulire ojja kunsekaya nzina kigambo daddy nakimanya ndi P5 kyekitegeeza bagambye ano ndi malayo story ngende mbaso bwembasoma namwe abasomye nasa ne Kampala kyamakulu nnyo kubanza history wa kasoma nasali kakati kati nga ofuluma bw'otanga empafu zengedde bulungi ng'ozijja mu zirya ng'okomawo weesaanyaawo fitalinga batabbu naye bwe mwana gange nnyingi nga muzitwala ewaka ne bafumba amazzi ne gajja ne muzijja tegajja gabuguma gabagakibugumirize ate buli mutu gw'empafu guba n'amazzi temperature yago ebyo saabimanya era twabimanya olyanga buli mazzi buli waffe twabanga n'emiti nga temperature ojjangu wenomanya weganawolera zaba tezengedde ate nga newayo omuti nga bw'oteekamu temperature yawagulu ennyo zikona bukonyi zimanyi okukona abatamanyi mpafu bannaye batera ozitunda wano mu Kampala bazitundira mu ndagala ziba nzirugavu baziteekako omunnyo zagala kufaana jambula naye zo zino zibeerako omunnyo omunoga n'omulirawo naye ate ziri bw'ozinoga nga zifuuse black oba bw'ozironda nga zifuuse black olina okuzifumbira amazzi okuzibugumiza amazzi then n'oziteeka mu mazzi kibi nnyo nti abaana tutabimanyi so gwalina ekyalo abaana ffe bakonyo batwala mu kyalo balabe ebintu bino kuba obuwangwa obusasi bwe buwangwa lwakuba abamulowooza batugamba ku buwangwa n'ennono n'ebintu bino ebimu ebitufuula abafirika oba Uganda mulowooza boogera ku byakusamira boogera ku bya sitaani kuba mumanyi nti buli kyetwogako ekyedda oyo sitaani buli kyedda oyo sitaani nodda so ndowooza kituwe ekyokuyiga twala omwana wo alabe ebintu bino oba oli awo kijja kukwasa ennaku n'enkyukwe ng'oyisewo emyaka 2 nga n'okuyogako obwogezi tokyasobola kubyogerako nga byasiga mu biwandiiko so tekiba kirungi nnyo Babi Aisha Kaima nkutumiddeko mukwano naawe ate we bali kubeerako katusuubire pen n'olupapula bikuli mu ngalo kyosuubiriza okwerabira babi abeerako nnyo yeetabirako Lwamulanga naye ye Kaseba nga show ekwata ku buwangwa na nnono every Friday ntera okumulaba tugenze ku Segirinnya omulimu gwa Segirinnya n'ababeezi be abayitibwa Abagirinnya gwa kuwunda bintu bya Kabaka byonna ebiba ebiwunde Segirinnya wango Abagirinnya be baawundanga empanga z'Abakabaka n'abalongo baabwe era nga be batona n'okutimba amagigi mu nju za Kabaka. Obutaka bwa Segirinnya buli Lubanja mu Ssingo. Erinnya Segirinnya abengo abalala balituuma. Oyo nno Segirinnya abawedde. Tugenda ku Mulamba. Mulamba ye mukulu w'abagazi b'olubiri lwa Kabaka bonna era ye mukuumi wa Kabaka atamuvaako. Mulamba yakwata bonna abeeyitiriza okutuuka mu bifo gye batakkirizibwa kutuuka mu lubiri lwa Kabaka. Abakyala ba Kabaka n'abagalagala
n'abantu b'omu lubiri lwa Kabaka bonna abayagala okufulumako ebweru. Abagala okufulumako ebweru Mulamba yabaggulirawo okuyingira nga bakomyewo. Abantu bonna abatwaliranga Kabaka amakula Mulamba ye yabaggulirangawo okuyingira n'okufuluma mu lubiri. Abantu abo bonna Mulamba bamutwaliranga ebirabo bingi asobole okubakkiriza amangu okuyingira n'okufuluma. Kitegeeza envuzi yava dda n'okusendasenda n'okwentayisinga omuntu n'obulabolabo omugulirire. Ebintu bingi omuggazi oyo omukulu bye yafunanga ku bantu ababanga bagenda mu lubiri byayogezanga abantu nti omuggazi naye Kabaka Mulamba. Yakituufu. Nanti owalinga otwala amakula ga Kabaka ng'olina okumutwalirayo naye ebirabo asobole okukkiriza. Kati naye abeera kyenkana Kabaka Mulamba. Nno munnanga abantu abo era osanga asikaali n'agaana okuggulira. Abeera nnyinimu yennyini. Kati yali badde nga mu mbeera ya kakati yali nga personal assistant. Yakulaba Kabaka. Omukulu taliimu. Omukulu mwali. Osanga personal assistant nga tayagala olabe muntu oya buli lw'ojja agamba taliimu. Sonya appointment ziri fixed this week appointment yonna ziri fixed. Tatayagala kwa gwaseka na week eno. Ate bwe kinaye nga ali omwo. Naye nga mwali nga talina busy. Ba personal assistant bantu babi nnyo. Bantu babi nnyo bw'aba takwagadde. Akufuukira akayinja mu ngato. Lwaki mukola bwe muti wa personal assistant? As a serious personal assistant. Kati nze simanyi lwaki bakola bwe batyo. Tujja bakyazaako olumba tubule lwaki. Ne munnange Honorable menya atumira ko kyogedde nenzijukiranga. Mwali personal assistant. Yatumirako Honorable manyi y'omu ku bantu abanyingiza parliament nga siri Honorable. Nanti nali personal assistant. Kati nga tuyingiye. Mwanyaza okoza emirimu nyabula. Kati nga ntulaawo ku parliament waggulu awo mu office ye naye nga mu office abeeramu nga Evans abeera atuddemu. So awe namanyira nti ba Honorable emirimu gy'okukolera abantu tebagibiirako. Naye mbasaba ba Honorable mwenna abalina ba personal assistant babawe kasente akategeera naffe tubeera ne responsibilities nyingi n'obusente obwo mugabanga ate mufuna omusaala munene tebubeera munamugaso gwonna ate mulekeraawo okubeera nga ate mwe abasaale betuba tusindiseyo mu parliament mutwogerere ku human rights biki naye ate nammwe ne mwesuulirayo gwa nagamba ebintu ebyo si birungi so nze njogedde on behalf of all personal assistants nga mukolera ba honorables. Ate ntumiddeko ba honorable ng'ofiisi yo wagifudde lodge. Munnanga ofiisi ezo zibeera self contained. So buli honorable nga ofiisi yo lodge. Ebyo byama bya kanisa eyo public office. Munnange nze ina bahona bemanyi. Naye simanyi ebyaho ebya lodge sibimanyi nnyo. Na bahona bemanyi. Anyway, katubireke. Naye si kirungi kale. Si kirungi abantu babaze mu office yamba bagala. Batugamba omuggazi naye abeera Kabaka. Yenjogera gye bajja mu muggazi wa Kabaka gwe batwaliranga ebirabo. Mu bigambo ebyo mwe mwava erinnya Mulamba eryakakata ku muggazi wa Kabaka omukulu. Kabaka bw'aba agenda ku lukiiko akulemberwa Mulamba ng'akutte empima etegeeza obuyinza bwa Kabaka obw'okusalira abantu be emisango. Obwa Mulamba tebukyaliibwa mu nsikirano naye dda bwakolebwanga ba butiko okutuusa jjo ku Chwa owookubiri lwe bwaweebwa ow'engabi. Kitegeeza edda abengo be babeeranga abalamba. Naye kati saawa zino ebintu byakyukamuko kati saawa zino ab'engabi nabakikwatamu. Awo nno mba amaliriza ebiwandiiko by'Omulangira Nakibinge. Njagala okwebaza abazadde mwenna abazizaayo abaana ku masomero nti ate mukoze ky'amaanyi nnyo. Embeera si nnungi naye bw'oba weefiirizza n'okwata akasente n'ozaayo omwana wo okusomera asome ffe tukwebaza
nti ate webale kubeera amasomero Fraida gaggaddewo mu bufu bwe bumu njagala okwebaza kitange omukulu Haji Kasimu Ntende taata webale kuweerera abaana alina abaana aba ku university bona ba private omu agenda kola medicine omulala akola law omulala akola journalism omulala akola development studies bona bazeeyo ku university ate basoma ate yabasasulidde tuition twagala okwebazaako taata waffe bali kwagala kusomesa abaana ate alina n'aba high school alina n'aba primary bona bazeeyo okusomero tebyali waka atudde munnange Allah agaziye ensawo yo akuwe kyosinga okwagala n'abaana mukama amuyambe afunemu omukisa yasajja tusaba kuba eriyo kubanga otaddemu ng'ogwo okoze naye mukama n'akuba balaayi oba oli awo ne bamalako ne batafuna mirimu ne bagifuna ne batakujjukira twagala mukama akusobozesa akukkirize nti amanyi g'otaddemu entuyo z'osaze ng'osesa bibatu lyessanyu lyoba ofuna mu makungula so amazima abazadde abagezezaako tukimanyi embeera si nnungi amasomo mangi gaggaddewo ng'abaana tanapu eri wansi nabadde ndaba ekiwandiiko ekimu oli balifaalinga nti bazadde baffe mutusonyiwe abaana bammwe tetujja basobola because of the turn-up naye tubasaba musa okugenda ku ssomero A, B, C lyoba osobodde ku muwendo gwe gumu however much yenga tenajja mwamanya temugenda lwaki mwasosi ne muggulawo ne mu receiving tuition ate ne muggalawo nkujira kati nga bali basubira nti abaana balina abakadde bajja kudda tanapu balina na population amala ne kulaba nga tanapu eri wansi ne bagamba gwe naye yabadde asasudde mu bank school fees era receipt yeeyo tuzikuddize oba tuziforwardinge ku ssomero ly'aboolonzi kugana agaffe sometimes however much bayinza okuba bali higher than us naye ffe abaana baffe bagenda batwala ku ssente zaffe wano tetujja sobola ati bwe babanga babadde lowo anti kati bakulifaalinga gakolagana nabo oliwaddemu okotwala wala naye bonga bo bakulifaalinga tebatwale mu ABCD oba oyagadde oliyagadde come will make a refund of your money so there is a possibility of you refunding my money bo bagamba but I had bought a uniform what wajukira abaana kati babadde uniform we betondedde ne bagamba we apologize for all inconveniences atenza okwetonda nga nateesemu sente kina kye kinyamba I already made a loss ate uniform z'amasomero baziseera it's not like naye ng'ogyeko amazima ebyenfuna nina essomero erimu linagenzeeko ng'olaba fees gye bateekako bwogenda ng'omusale mu buntu bakwegayira kale tukusalireko kale tuwogere like nawo ate ne bali amasomero ate agafuusa amabbi ogenda simanyi maintenance fee simanyi covid simanyi biki elevation simanyi free simanyi like amaba simanyi sako teachers sako simanyi teachers sako free teachers sako anti bamaze banga nga tebateeka abasomesa tebateeka mu sako yabo tebalina mirimu kati gwo muzadde yababateerayo gambye ekiri nze mugambi tunalaba abasachula azeezo ku mitimbagano so neba yesu nayagadde lwosomero lwasasula ye police twalirabye lower classes 10 Omulangira we Kibulala nkutumiddeko nnyo agamba wano mbu wamma kati akitegedde lwaki Segirinya Muhammad bamuzoganya lwakuba yayingirira omulimu ogutali gugwe yandibadde awunda lubiri naye yasalawo okujeemera obuwangwa obuwangwa we najja mu parliament ndaye katatu musima asaba Mukose akapera akapera bambi okatuwe bwe baba bakasabye ate munange tunaawo aweze WhatsApp tujamweleza ayi soko tuwemu akapera naawe Arnold tuleke naawe ate naye nammwe abazadde abakyalina abaana ewaka tubasaba temuggwamu ssuubi ne bw'oba tosobodde kuzaayo omwana lisiya bw'aba omwana ayagala okusoma ajja kutuula alindemu addeyo next year because ate bwe kiba kiganye tojja kifoosinga temwetundako bintu olwokuba mwagala okusomesa temufuuka homeless otunde ennyumba y'olwokuba oyagala okusomesa omwana woba toyina busobozi omwana musabe abaana abo bategeera bw'aba ayagala okusoma agenda kugumiikirizaamu ate paka omuzadde wona afunira ssente ozeeyo omwana w'okusomero nammwe abalina abaana abaafuna embuto mu biseera bya covid naye ng'abaana abo bakyayagala okusoma tubasaba n'obuwombeefu nti abaana abo mbakkirize
baddeyo basomefu as long as essomero liba limukkiriza. naye disitulikiti y'Tororo yataddewo poliisi bw'oba weekwasa nti omwana wo tolina busobozi talina busobozi simanyi kukuliza ku musomero babagaye batali mu masomero ga gavumenti UPE USE aga UPE aga gavumenti ne USE bo bagenda bagulira scholastic materials bitabo pen uniform tuwekwasa nti sirina kuba first of all aga government ndoza district essence of education bazeho bagende nga abiba machi government ewa amasomero naye percentage yabo bajongere mu masomero ago then nti gwagamba nti private ziseera ayo batale mu government bakusayaka ekitundu ebikozesebwa bino omwana bisangeyo era nga bakoze operation bagenda bakwata buli mwana atasoma n'omuzadde we lwaki tasoma so nze ndowooza singa district kimanyi temina ssente naye district nagyebaziza olwako bwe kiba nga kituufu bambi mwebale kuba amazima ffenna ebyenfuna si birungi era bitugoyeza ffenna naye bwebanga waliwo enkola ng'eyo olaba ebitabo ebyo biraba nti mitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 7 mitwalo 3 naye sente nyingi ku muntu ow'omukyalo olaba bamugamba lita dazini nasooka afuna kukozesa half a dozen so is a sente nyingi so bwe district bavaayo negamba bakwasizaako tubeebaza mwebale nnyo mwebale n'abaala bwe mutyo mutandikirawo mukoppe then ndowooza ensi eggwanga lijja kufunamu n'okweyagala ffenna tuyagalenga eggwanga Uganda. Fraida wabadde obuuza nti gy'emirimu gye tusomye gikyakolebwa mu Bwakabaka. Olowooza ebintu bino bakyabigenderako nti gundi ono yalina okubeera omugazi wa Kabaka nti era abeetaaga okufuna ekintu bwe kiti balina kuyita mu ono nti oba omugazi wa Kabaka alina kuba wa kika bwe kiti bikyagobererwa mu lubiri abayitaayitayo keeyo. Bwe mpuliriza Mulanga byasomesa wano nga tuli naye ndowooza mu bigambo bayinza okuba nga abantu bano gye bali nti bwevunanyizibwa bwo naye mu reality nga tebakola bye balina kukola kuba genda wulira Mulanga agamba ensobi teyalikolerebwa singa abadde waali ensobi teyalikolerebwa singa abadde waali kyo kisigaza bayinza okuba nga either gye bali naye tebakola kukoza bintu ebyo obanga tebaliyo obanga abaliyo tebamanyi kyakukola kwe kubanga nti emirimu gino egimu tekyakolebwa so simanyi kyekirina okukolebwa okulaba nga tusobola okuzza buli kika ku nnono n'obuvunaanyizibwa nakyo kyalina okukola so mwe mwenna abalina obuvunanyizibwa obwo mwekwe mu kifuba olabe how much have you fulfilled your responsibilities in your kingdom. Kuba bano abasooka mu Bwakabaka n'obufuzi obw'ennono baali bagezi nga bamanya nti gwatali mulangira atali mu mbejja olina obuvunanyizibwa bwo okumanya nti Obwakabaka buli kitundutundu ku ggwe gw'omukopinga nze ng'olina byolina okukola okutuukiriza obuvunanyizibwa bwo n'okufiiringa Obwakabaka bwo obwakyabazinga bwo obugabe bwo obw'emmolimoli bwo like okusinza awo wonna wonna w'oli so tutumiddeko mmwe abakyasa ekitiibwa mu nnono abakyasa ekitiibwa mu mpisa abakyasa ekitiibwa mu birina okukolebwa nammwe abavoola oba ababusuulawo nammwe tukyabasaamu ekitiibwa obanga gwe Sembatya obanga gwe Semakadde obanga gwe Sebata naye nga owulira muli tokkiriza mu nnono then erinnya lisuule ofune obe weyite Peter Miles weyite Peter Anderson weyite William Jones like tumanye nti gwe buli kimu okisudde ekyekuusa ku nnono olombolombo n'ekikakyo so ndowooza kudakiika zino ebulamukaaga tumalirize show yaffe njagala okubeebaza mwena ababaddeko nti ate mwebale kutulaba katusuubire nti mulina kye muyizeemu nze wano nno mbasisuukawo naye njagala okubajjukiza nti ababooda kafyu ekyabakwata ku ssaawa emu temwerabira ate ne muvuga beyond kafyu time
mwenno abalala baazi zigulawo on 24th tezinnaba kuggulawo bana bajja bakwata ate muwoze president yatugula obudde mikwano gyange mwenna abasimbuzi temugenda kusimbulira mu bbaala agenda bakwatira bwerere munywere ewaka mutaasa obulamu Mukose Arnold Anthony webale kola saba osiibule leero tulina the voltage ku ssaawa emu paka ssaawa 3 gano masannyalaze naye ga byabufuzi bukulembeze ddembe ly'abuntu nfuga nagwera amateeka yabatunuulira obulamu bwaffe obwa bulijjo the voltage nga ku pano kubeerako Kyaguba Robert Katongole ngono muna NRM era nga yavuganyako ku kifo ky'entebe y'obwa MP obwa East African Legislative Assembly oba yara nga muna kibiina kya NRM Kyaguba Robert Katongole ku pano yemu ne kubeerako Kasule Ismail ngono yeesimbawoko ku kifo ky'obwa MP mu Hoima Municipality ku kadi ya Alliance for National Transformation era nga ye coordinator wa Alliance for National Transformation mu bitundu bye Bunyoro banga yakulira Bunyoro region yatwala Bunyoro region mu Alliance kwoteeka ne Mayanja Robert Wells ononga ali independent na yenga akiriza mu nkola n'engobelera y'ekibiina kya Forum for Democratic Change ngona yesimbawo ku World Council mu bitundu byeruzira so ndowooza mu bitundu by'Nakawa naye nga ddala mu bitundu byeruzira so bano bajja kuba bakyazibwa omumbejja luwedde Lilian era nga ssaawa ejja kuba emu paka ssaawa 3 eza akawungezi ka leero then enkya ku ssaawa 12 paka ssaawa emu the snap talk ne baana bawala bantegeezaako nti bagenda kuba batunuulira women empowerment and single parenting kiki ekivuddeko single parenting is it women empowerment oba ekivuddeko single parenting basajja kulowooza nti omukazi watandika okukola n'aba empowered abafuusa musajja so byonna bajja kuba babitutegeeza olunaku lw'enkya ku ssaawa 12 paka ssaawa emu then ku Sunday tukyalina Dr. Honorable Miria Matembe era n'omumbejja luwedde Lilian ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'akawungeezi naye nga programs ennyingi zijja nnyo nnyuvu tulina ez'ebyobulamu tulina eza fashion tulina ezikwata ku environment tulina ez'ebyafaayo zonna ziri mu kkubo zijja zikyali mu ffumbiro tiimu ekyafumba tiimu ekyagezaako okubanga ebaleetera eyo empeereza gyotagenda kusanga wala wonna ku TV wonna wala mu Uganda naye nga ekuyamba gwe nammwe bana NRM bambi tubakubiriza nammwe abakozi ba gavumenti naddala abakkirizibwa okwogera ebitongole bya gavumenti tubanoonyeza naye mutwekwese tubakubira amasimu ne mutusuubiza ne mwefuula bize nnyo okusinga abala bambi tubeetaaga twagala nnyo okuwuliza sayidi emu yokka ey'opposition oba eyo eyabo abakolokota naye namwe twagala tumanye sayidi yammwe bino eboogerwako biri bitya mutuyambe muveeyo aba NRM omukisa we guli okwogera n'okulaga enkola ze mulina eri ensi n'eggwanga nammwe abagezaako okulokota mbadde ndaba ennaku ezo General Muhoozi nga bamukolokota naye nammwe aba Muhoozi project tubawa platform mujje mu defending ekintu kyammwe kuba amazima kireeseewo enjawukana mu ggwanga ng'abantu batyana okugera erinnya Muhoozi oba erinnya Museveni naye tubagamba nti mujje tukwaganye ebirowoozo eggwanga likyokkana kutubaganya birowoozo so si kulumangana na kukijjanya oyo abawadde endowooza ye munzikirize leero sigala kutumira ku kyabazinga kuba emivuyo giri mu Busoga jinka y'amaziga era nga sire musanyufu n'akamu tujja kuddamu Monday Mighty Drive ne Fraida Bikobere awamu ne Edgar Matthew Karuhanga nga tulaba bana abakyazizza ani babanga Zedda Kakai waali anaaba waali nga tandikirawo mwebale nnyo katoto muhisime abadde ku kamera then ne kojja wa Nakibinge Jimaya Mukiibi yabadde mu byuma okubanga abatuusaako ebifaananyi ebyo byonna so mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane akawungeezi ku the voltage.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.